tewali muntu alabisiza NUP nga Museven. Museven abadde mu America, abeekalakasiza abadde mukaaga. Naye nga bali ku social media everyday okwekalakasa. Naye bwe yabadde mu America, baganda bange ba junior ba NUP, omu yakoze embaga mu Nnyonyo, tebangawo mu historia ya Uganda. Ab'omunda baŋŋambe yaspeninze over 600 million. Mu Uganda breeding mu Uganda omuli dictator. Gwomuntu wa bulijjo andaba bano tebajja kulimuvinga dictator, bajja kukola na dictator. Okitege temusobola kuŋŋamba ti mu kaseera kana abantu basula njala Christmas ya next weekend abantu balina na mmere gye banaalya mwe ne mukola embaga ya ssente ngeezo. Kali mami Franka kyekiki wagamba nti abantu babeera ne level kati level yaabwe yiwego omukolo gwalabi. Anti awo togamba nti nno Uganda ebreedinga. Ekirala oŋŋamba otya mbu nno babeera ne level ssente zaakoze embaga eno zaavuddewa. Balina business ziriwa. Eno struggle gye nsoose okulaba abagirimu nga buli omu asitula ekizimbe ekyenkana mistil. Ye struggle gye nsoose okulaba nga buli muntu akola embaga ey'obuwumbi. Ontegera ndowooza? Balina ba sponsor. Bayibaani. Okay, baba bayina. Baba bayina ba sponsors abo. Ssente baziteeke mu bintu ebiyamba abanaku. My brother, General MK, bwe yakola birthday party, Erugogo, ensi yonna neeyogera mbu ayonoonye ssente z'omuwi y'omusolo, ng'ate ssente tizaali za muwi wa musolo. Ate n'ekya ne bw'aba yakola embaga ng'eyo, omwana president alimu atya okukola ki? Birthday party. Ekibuuzo kiri nti, oba mugamba temukolera Museveni, ssente zaakoze embaga eyo zaavuddewa. Abantu bakola meeting, my Frank, ate tuzo tuzira. Sebo, obumyu ne bw'okama obumyu 1000 tebuva mu kidomola ky'amata. Akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nkiddemu. Finally, olinga agamba nti abakulu abo bakolera President Museveni. Tewali 10 ku 10. NUP project ya Yoweri Museveni ye yagitandika. And he has successfully achieved it. Gwolabawo any sign of the opposition in Uganda? Omukulu principal. Yabadde Ukraine nga alambula tanka ze baakuba mwazireta Congo. Okiwulira ndowooza. He's always in and out. Junior we yakoze embaga yamenye ebitooke. Sente zivaawa. Kyembuuza. President yafandinga NUP. Omanyi lwaki? Mukole akyayagala. Gwolawo sign yonna opposition mu Uganda. Sanja sebo banyenyezze ekintu. Kiriwa? Pressure eriwa mu muli bannamawulire. Mu biseera bya Besigye nga buli ddakiika asatu waliwo tiya gas akola ki? Anyooka. Nabadde ku police headquarters. Nga mmoloka za police zikuba tiya gas zimaze emyezi 6 mpya bazireeta n'omuddo ogutuuse mu bbanga. Genda mu muli bannamawulire mugendeyo. Strategy, Mr. Gashumba. Tewali strategy. Social media. Tuyise. Muyise. Waliwo omukulu omugwenda byenga agamba mbuno ne South Africa abantu ba socializingangamu bandagayo party emu South Africa Mandela nga alwanyisa obukabulu nga bapopinga champagne. Mundagayo party emu Museveni nga bali mu nsiko ekyo ekifembayo. I'm willing to bet my hand. Mundegeyo ku party z'abaana ba Museveni nga bafumbirwa eri yakoze embaga ng'ono mwana wa NUP gye yakoze. Bano they are users. Era gwandaba omwana omuto togeza ne weetaba mu bino ebintu bajja kuttira bwerere. Mr. Gashumba bakene cyane bakuyita ku mukolo ogumu ogw'aba NUP togenda. Sigenda balwadde. Ne musajja Bobby Wine ate personal level tumanyiganye. Ne Bobby Wine asanctioninga radical extremism ku social media. Ben radical extremism bwe butujju ku social media nti buli bugootakkiriziganya naye asaana kufa. Nalaya abavuko omukaaga beekalakasa nga bagamba Museveni dictator biki the same people bwe postinga kye sikkiriziganya nabo nga bakulumba sikulumba ne mama wali Masaka ne bamutwalira naye tubakubye era Bobby Wine yambulookinze ne ku Facebook yambulookinze banange tukubye NUP fujire na ku social media mukyaliraba ate kyali kituuza next year it's the official launch. It's official launch. So bikyali biwanvu nnyo ekirimpo nze kyengezaako okukola kwe kulaga abaana abatonga mmwe temubeera mu bintu bimujja kufiiramu mwe mulwana abagabana baki balala mwe mulwana nsi yaabwe gy'ogamba nti ebreeding nga bwina kwokera ku Busabala beach ng'oswiminga nsi yaabwe eyo anti yagambe nti ne wakwata ku babira nakyo kifuuka emboozi gambe ne wabeera ne mukyala we abantu mukifuule ekyo anti by the way buli lwokwata Bible n'olayira oba Quran you are subject to scrutiny. NUP government last year you were 3.9 billion eziri official
eziri official lwaki tubako mutoke bakosa sente z'omuwi w'omusolo okitegedde ontegera ndo gwe tusobola kuŋŋa nti Uganda etonnya musaayi nga gw'osiba olya buki bulamu oyinza ku mbaga eyo American Embassy senga yagirabye oyinza filing empapula mu America nti Uganda batta abantu okitegera so kyekyo ni samale